Endobeso. Ndabo mukanga tunzifira tifama. Ekintu ky'omuziki. Nange mnagwe tulanganye gwenjagala nfune. Osinzidde wa? Ndikyazanga taata. Olikyazanga? Ndikyazanga eno kulisama. Ani yabula? Omwami wa yambula kodda myaka twalabagana dda mu buvubuka. Naye kati ninfuna ensonga ey'amaanyi nnyo emwetaagisa. Omwami wo? Wangi? Nti omwami wo yakubulako? Se. Mwabeeranga wa? Kale twali batonga naye muvubuka nga nange ndi muwala. Nga mbeera Kampala eyo wa mukulu wange. Kati mukulu wange ng'abeera wakati ng'abeera wakati w'ennakulabye n'ennamirembe awo wakati wangulu wabangawo pasita wammanga awo. Kati twasinkanangayo nga tuyimba tukuba engoma kati ate ne ku Lwomukaaga ne ku Sande yajjanga ewaka n'atusaayirako kompawundi n'atulongooserako n'okusimula ebisenge n'okusiira kinendabirwamu n'atukimira n'amazzi naye ng'agakima we bayita ennabulagala. Ng'agakima nnabulagala? Ng'agakima nnabulagala. Mwaka ki ogwo? Omwaka 1983. 83. Banga nga ddene. Dene wabula yaŋŋamba ye yali azaalibwa mu Bende ng'oyisiza Mityana. Yali azaalibwa mu Bende? Ng'oyisiza Mityana ng'ogenze. Okay, njala tutambule mpola mpola. Asooka ombuulire omwami ono bwe mwesanga awo ne mweyagala? Kati bwe twanze omukulu wange yakeeranga n'agenda ku dduuka mu kkumi. Kati ate bba ye n'agenda ku mulimu bba yali looya ng'ayitibwa Lukanyanjira Joseph. Ate nga mukulu wange ayitibwa Merida Lukanyanjira. Kakati batulekanga bwe bagenda kale nze nali muto naye nga saagala nga bw'obimanya ebyobuvubuka nga mbitya naye kati omuvubuka bwe yajjanga okutukoleranga ewaka awo. Nze ndazenda naye nga kati ntwagalana. Nemwagala n'omala n'okkiriza? N'ebityo ebyekiwala bivaamu awo kifuba maanyi naye nagenda okwekebera. Asinze wabula mukulu wange yagenda okulaba nga ntandise okuwandula okusesema okugenda ennakulabye nga bwengulayo otukejje n'ambuuza mwana gwe kiki. Ng'owulira yankejje? Kati olwo ate nze nali nvudde mu kyalo ewaffe e Malongo Kyazanga nga maama amaze okufa ng'afudde mu 79 kati nga nali nsomera kijjukizo St. Gonzaga eryantonde mu siniya. Gertrude? Enji? Olina emyaka emeka? Kati nyina emyaka 63. Jejo. Kakati njagala tukole bwe tuti. Omwami bali bamuyita ani? Omwami bali bamuyita Abel Kamuhanda yaŋŋamba mwe yali azaalibwa mu Bende. Jabel Kamuhanda. Kati Kamuhanda ono? Mwayawukanira ddala ddi? Mwaka ki ne mwawukana ne mwawula n'ogamba saddamu kumulaba? Era mukulu wange bwe yamala okuntegeera nga enkyukakyuka agirabye ku ssomero gye yandeeta okuntwala n'agamba namwanje wasooba sigenda ddayo waka baze bw'anaabimanya musajja mu kiganzi saatusse ddayo ewaka. Kati nenninye emmotoka n'omuvubuka saamulaba nti musiibule kuba yajjanga waka ku Lwamukaaga na ku Lwasande. Nodde ewammwe? Nenzirayo ewaffe. Tewamubuulira nti nfunye olubuto lwo? Nedda olubuto nange nali sirumanyi. Nali sirumanyi wabula nali nindira period nti ndabe naye nga siraba ningamba ndowooza bye bagamba mumanya buyana manya buki nti ndowooza bwe mbadde. Wazaala omwana? Kati omwana namuzaala nga muwala mukulu naye ali myaka 42. Saawa zino? Naye kati bambi abeera yeegomba ng'agamba nange banze mama atalina taata wange nze yewe nawulira ningamba kati ensi yalabuka leka ngende noonyeeko. Abeera wa omwana oyo w'obuwala? Omwana ono abeera Mateete eyo Mawogola eyo Mawogola. Sembabule eyo? Bayitayo Mateete nga si Sembabule naye Mateete wana wasookerwa kumpi. Yafumbirwa dda ali mu maka ge? Zaala n'okuzaala ddama enzaala ze ndoza alina enzaala nga 6. Omwana we omukulu ali mu myaka emeka? Omwana we omukulu naye era ndoza ali mu myaka 2 n'okusoba kubanga azadde munne. Olina omuzzukulu asooka? Nyina omuzzukulu.
kakati bannange emyaka mingi naye nga bwogambye nti omwami yazaalibwa yagamba nti yazaalibwa mu Bende. Yazaalibwa mu Bende ate nno mbu yasomeranga ku ssomero lye bayita Old Kampala. Yasomeranga naye bwe nagendayo ne mbuuza ne batankolera bulungi ne bagamba waayo okubinoonya ebyo nomanya n'abaaliwo bebe ebitabo byabula byafa ngamba nga suubira nga ssomero lino nga liyidde byafa bitya nti sikiyinza biraba poze erage nibyalemeera nagenda emirundi ebiri nga sirina kyenfunayo. Nziryamu amanya g'omwami omusajja oyo kati kyemanyi muzeeyi naye Abel Kamuhanda naye eggwanga saalitegeera oba yali Munyankole oba yali Munnalwanda ku ebyo naye era ndowooza ba Kamuhanda bayinza okuba nga Banyankole baali bamuzaala mu Bende. Naye twamala obudde butono leero n'amanya ga kitaawe n'embazadde baabalala siina gye nategeerako. Tewagamanya ate ebiseera eby'amasimu tegaaliwo nti gaali awo. Esimu yabeeranga mu nju nga zino ez'ennanke zibeeranga ez'olukomo. Sebo. Kale gwamanya gwani maama Gertrude Namwanje? Amanya agange nzije Tida Namwanje nga mbeera Malongo Kyazanga edda yali Masaka district naye kati baagikyusa yafuuka Lwengo district. Mwebala okuwuliza beat. Nange njiwuliriza nnyo sivaako bannaye kadi mankwagala nnyo okuha ajja saakulava saaliwo nali sinnatuuka ne bampa ne t-shirt kati abaawano bonna batandise okugiteekako nga bankopa naye tujja kulabagana katusuubire bwe tunayitako ekyazanga eyo naye katusabe omwana ono taata ono alabike Kamuhanda ono Kamuhanda Aberi ng'azaalibwa mu Bende kijja kutuwa ekyokukola. Nza munoonya nze gye Tida Namwanje kati mbeera yali Masaka luli naye kati Lwengo district kati Bukoto West Eco City wensi. Ani mbaka wammwe? Mbaka waffe MP Emuyanja Sentai Muhammad. Sentai constituency ya Sentai. Sentai Muhammad. Kale mukwano katukulekereze tujja batuwuliza ebisinga. Naye yanziza ntumiddeko nnyo mukyala John Erwensambye ewaffe awuliriza nnyo Beat Fama. Ne Isaac Mujungu wano ne John Senyonge ewaffe Erwensambye mutumiddeko nnyo. Essimu gye twogereddeko ya Isaac? Essimu gy'oyogereddeko ya Kizza. Mutulabire Kizza. Kizza Isaac Ambuze. Kale nnyabo. Oba alirudawa n'akaleediyo ke ka Beat tekavaako. Naye agenda awuliza tavaako. Bannange ndabira muzzukulu wange Jingo oyo Lameka Jingo. Rebecca. Ne kadi moyo wedda nkuulira nga omusajja omugamba nti ekyo nno wandikyerekedde ngumanyi awe wale kuweereza obulungi kotekata lebye nja wabula ekirabo kiyinza okuba nga kyamaanyi kusituza ebiri. Kale ebale nnyo. Kulamusiza mukyala Namwanje nga bwana Kabogoza omukyala omuwulidde myaka gyadda Ziwa Bashiri kigatta ngambe emyaka nga gyadda nga ne Museveni tannawamba ensanvu eyo gye baatandikira naye Mukama Katonda akola ebyamagero amanyi kyamanyi tunaamanya nga bwe binaatambula ali mune tunagamba tutya. Kale bwana Kabogoza njagala kutegeeza omuyimbi yenna awulira essaawa eno kwate namba y'essimu eno gyengenda okusomera ffe aba Dibro Music Studio mbategeeza bulijjo nti nakola studio eyakabi esangibwa Kawempe Kirokole tulikodinga ennyimba z'abayimbi ate ntitubayambako okuzinoonyeza akatale ennyimba ezo ne zimanyika nolema kubeera muyimbi ng'olina ekitono ekyo naye nga kikufiira obwerera abantu bagamba naye ng'oyimba bulungi ku kyalo naye ng'ate studio weeri ng'ate si ya buseere ate ng'oluyimba lugenda kuvaayo mangu nnyo ng'ate lugenda kuba lukuumiddwa terubbiddwa so lwaki ofiira omukisa nga guno kati gw'omuyimbi kwate peni n'olupapula wandike namba y'essimu eno nkubire oba sekretary wange oyogere naye tumalirize. Namba y'essimu eri 0702 23 23 23. Nkujjukiza nti naye oba tulikodingangako nga gwe mulundi gw'okusooka olimba lugenda kuvaayo bulungi oba oli Kampala oba oli mu kyalo oba oli liddawa gwe tukubire bukubizi essimu ojje e Kampala olikodinga oluyimba lwo ate tulutambuze gwe omuyimbi tofiirwa mu kisa guno nkubira ku namba y'essimu eno oba oli Kampala oba oli mu kyalo tukimalirize. Namba y'essimu eri 0702 23 23 23. Kale tunetaaga abakozi abasomesa ne ababazzi ne waiters ne waitresses saako abawala abakola mu supermarket n'abalenzi n'abasawo bannanseezi
esimu kwagenda kubanga okuba eri 0754 mukagemo 8674 0754 mukagemo 8674 0756 28 80 0756 28 89. Nze Kadima ne Kabogoza. Yes. Nkomona ekibimba nyimba zigenda kubera 12 singa okubanga zocha. Twagala bagamba ntubagaliza birungi byerere. Yes, encha concerts nyingi tuyinayo mwana mulenzi Dax Vibes agenda kubera wali Kuuma Grounds, tugenda kubera yo ne Cindy agenda kubera ndoza ku Zoe era Lugogo, tuyina Craig David naye amaze okubanga awanise ebivulu bingi wabula ku kyogenda umuntu agenda nze kati ngenda bitabala byonna byonna bigenda ye byonna ngenda bigenda mu kubanjagala ya mawulire n'ebirala binasobola okubanga njogera ku lunaku olw'Essande. Akuuma takumira mpero mutonzi yatutonda nkomawo tova ku PFM